bibadde bingi ng'ebya UCC. Yes. Ekisooka UNCC yaleeta ekiragiro ng'ewera okwepica n'enkudi naye ate beerabira okuwera mu Nigeria yabadde wano yabadde azinira ku stage ng'azina ekimansulo bamuyitaani mu Jamaica yabadde azina ebimansulo kati abantu bwe batyo kasambeera nga muzina ebimansulo tubeegayiridde mugende mubizinire mu zoo muleke okubizinira mu baana kubanga abaana bagenda kubiraba. Kawala kange kalabyo mu Jamaica ne kagamba daddy, now this lady had a Jaja's dress, now she has removed Jaja's dress, now they are naked. Omwana ne mugamba no, don't watch such, that's not good for you, never watch such thing. But wemba siriwo yababiraba nga naye atandika okubiika. So tubakubiriza mwena abategesi b'ebivulu n'abayimbi tugezeeko okubeera decent nga tuli ku stage. Abazinyi b'ebimansulo mugende mu mabaala leero gye mubizinireyo ku Lwaga Road ne ku bifu biri ebirala. So manga bayitayo wani? Bobesti. Simanyiyo. Yeyo. Kati mugendeeyo mukolere ebyo ebisirisiro byammwe. So n'ekirala njala kwebaza Uganda Communication Commission okulumya ekiragiro ekiwera ennyimba ezi promoting ebyobuseego. Nze ndi muwagizi wa Gravity era ine ennyimba ze zensinga okwagala wina nizimba zinyimba ze nnungi zaagala naye olw'okujja ku stage n'atandika okuba n'omukyalo oli omunene n'amwebakako n'amugwira ku ttaka neyevulungula mu ttaka ndowooza kiseera kituuse aluleke kubanga ye ayi talented. Then n'oli omulala Lily Puzzle naye muyimbi mulungi naye oluyimba lw'enkudu nabalabye yabadde kamuli byabadde akola tebyabadde birungi. So Lily Puzzle oyo omu ku bayimbi bensinga okwagala. So Lily Puzzle tuddeyo tukube music oli owaffe ogamba nti baali tebategeera music wo waleeta kino ate ne bakutegeera nnyo kati ate tuleeteyo ekirala naye nga sikirimu Katonda kireme kubeera bajja kitegeera nga kirimu Katonda naye nga tekitegeeza nkudina kwebaka ku mwana ng'abaana bato bebaka ku baana abalala ekyabadde kamuli video teyabadde nnungi. Naye ate njala kukubiriza UCC ne UNCC bano abayimbi tetulina kubawera nti kubanga abayimba bubi tulina kubabuulirira twogere nabo bulungi tujja kubajjamu omulamwa. So tukolere wamu okulaba nti promotinga industry ate abayimbi ku luno president yabawadde Christmas yakiriza etteeka lyamwe erya copyright nga Eddie Kenzo yagambye cabinet yali approvinze etteeka lyamwe kati ligenze mu parliament kyemanyi nti mu January February lijja kufuluma muzeeyi aliteekeko ki omukono kati mutandika okufuna ssente kati Kamiliyoni wadde nga mulwadde buli lwenkuba music we ku radio phone n'okuba nga nkola ki nga mutemera buli lwe nabankuba music we nga mutemera we nabankuba so ne wabeera Moze radio nti taliiwo music we mukuba ku radio oba ku bivulo bawa nga mbatemera nga bafuna ki nga bafuna ssente. So abayimbi obwavu mugenda busiibula naye temujja busiibula ate nga muli mu njaaye muli mu buwunga muli mu powder muli mu mpiso muve mu njaaye muve ku mafuta musobole okukola okubeerawo emyaka 8. Nze neesiimisiza nnyo we nalabye Muzeeyi Sebata ng'akyayimba after 40 years. Yabadde 40 years 50 years 42 years of music. Singa yali kawunga n'empiso singa naye abeera mu malwaliro. So abantu basiiwuka ne bavaako. So twewala okusiiwuka twewala okunywa enjaga ebyengenge n'ebintu ebirala ebyo walagi mubeere nga bajjo munywe kwete bungu malwa ebyo tebirwaza ate tebisula ddalu kubanga ye musajja wange yali anywa ebyo ebibi ne mugamba ogenda kuvaako kati wuyo atandise kusoma kati yayita Professor Bajjo ali mu kusoma degree esooka naye kati yagambye nze Professor Bajjo. Ekisooka njala kusasira Kamiliyoni y'omu ku bayimbi bange ben promoting emyaka emingi ennyo bannange omuntu alinga Kamiliyoni mu Uganda sinamuwulira ayina voice ayina buli luyimba lwaleeta lubeera lukola ki lunyuma tumusabire awone sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye omwana ayina right okumugamba kuba awezezza emyaka 18 ate abaana be tubazaala balina okubeera bagayidi baffe so sagala kunenya mwana ate sagala kunenya Kamiliyoni tumusabire awone tusobole omurehabilitatinga oba okumuzimba okulaba nti addamu akube shida za dunia ezasooka addemu atukubiriza ennyimba abantu ze baagala era bwe nva wano ngenda mu ddwaliro okulaba ne president twamutegeezeza era president ayina entegeka gyagenda okuyitamu okulaba nti Kamiliyoni bamutwala okumuwa expert treatment okulaba nti tumwongerayo emyaka endala 40. Yes. Okusinziira ku bitambuza kigambibwa nti mwenge oba drugs biri musumbuwa
engeri gye sirina kuuma kakebera kulaba oba ayinamu omwenge oba drugs sisobola kola deni kibi tulina okwetegereza bye tunywa ababyetanira mujja kufa kasita obeera onywa enjaga n'onywa neweekuba empiso n'olya akawunga gwe tugenda kuziika ojja kuba nga ovuddeko nga by'obuuza tebitegereka nga byogera tebikwatagana ng'oli awo ng'olinga nga zolo oba kubanga by'oteekawo ebyo ebintu ojja kutuyita mu meeting batubuulire teeka kiri bayiseemu okutusaba license ne kesi erekerawo zitusaba then tumanya tusasula muntu omu yatusaba si kesi sikusaba poliisi ekusabe buli omu ne UCC ekusabe ekinaavaamu nga n'aba Uganda Sewage Corporation nga nabo bakusaba kivaamu nga ne Uganda Musician Association ng'ekusaba so UCC nga tenatandika kwogera bingi esooke yeetereeze era nja kwogeramu ne Honorable Nyombi Tembo akulira UCC mugambe soko tegeka omusomo gw'abapromota n'abayimbi obabuulire sente z'obasaba zakyera bafunira muwa yes kubanga ffe tusasula VAT musolo gwa gavumenti omukulu ate tusasula KCC okustaginga concert mu kitundu local authority oba local government so ate sagala UCC ereme evudde ku radio ne ku TV ate gyebuukire ab'ebivulu batugende nompola tetuli bangu kati njogeranga omutegeso w'ebivulu sogera nga minisita omuntu yandigambye nti munnaye engeri gye wadda sayidi eri ebyebivulu munnaye wabiwumulamuko oba wabivaamu tokyabikola kati kati guli mulimu guli permanent okubeera minisita guli permanent kati abali wa minisita omwaka guli oguwedde baminisita tokya ngalozo ezikuliisa so nze ndi mukozi ng'abalala balina ennimiro ba minisita abalala balina faamu nze nina ebidongo ne stage ne tent mwendya ssente era nja kusigala nga nkola ate n'okwewala okubba ssente ez'omuwi w'omusolo nina kusigala nga nkola zino ezange nga nzirabako ez'omuwi w'omusolo nja zirabanga bulabi nga nzikubira bbaayi ate muwulirize amateeka ga gavumenti ebiragiro bya gavumenti ne poliisi byonna beeteeseewo tubigondere okusobola okuyitamu omwaka obulungi n'okuyingira mwaka oguddako kasabe omukulu wa poliisi abaddemu bya security ng'akozesa olulimi abantu lwe basinga okutegeera ababeera mu Kampala tuli wano ku Shaato olunaku olwaleero olwaba tubategeeza Kivulu ekiriyo ng'ennaku z'omwezi 31 nga tuyingira omwaka omupya. Ekivulu kino kizze kitegekebwa wano ku Sheraton era byonna ebiyise ebibadde bitegekebwa ffe nga poliisi tuwaayo byakwerinda era tetufunye kaseera kazibu konna mu ebintu byonna ebitegekebwa ebbanga ery'emabega era tewali wakooneddwa tewali balwanyi oba ne wabaawo akubibwa ekikonde n'avaayo nga mufu naye ekyo tekirina kutweyibaaza tusigala tuli beetegefu tuteekawo buli kimu ekisoboka okulaba nti nno tutangira ebikolwa ebikyamu naddala ebyobutujju ebyababbi abaagala okubba amasimu specifically then waliwo ne bana abaaba baagala just okuleetawo embeera etali ya bulijjo nga baagala kuba kukubi bantu omuntu ayinza okuwulirako obubi olwokuba ovuga emmotoka oba ogifuluma maawo nakuba ekikondo so embeera eyo gye tugezaako okwewala era tudiployingira ddala abasirikale abali mu ngoye zaffe eza bulijjo ng'eza poliisi then newabeewo ne bano abadde otajja kulaba mu uniform naye ng'abategesi bo babamanyi bawabeerawo n'ekibawulo ekyenjawulo abategesi tukwataganawo kibamanyi so n'olwekyo tubasaba gyabo bonna bagenda okwenyigira mu bikujjuko eby'ennaku z'omwezi 31 wonna we muli wano mu Kampala n'emiriraano tutaddewo ebyokwerinda ebyenjawulo tetulinze kutuuka ku lunaku olwa 31 olaba nti nno twenganga abamenyi b'amateeka twatandikirawo omwezi oguwedde mu Novemba okutandika okukola ebikwekweto mu bitundu ebyenjawulo waliwo abamenyi b'amateeka ababeera ku wakilisiti zaffe nga tubanoonya era bwe tufuna amawulire we bali tuzze tukola ebikwekweto ne bakwatibwa essaawa zino abasinga bali mu makomera ag'enjawulo wano mu Kampala n'emiriraano so n'olwekyo tusaba nti abantu mubeere beegendereza bw'olaba ekintu kyonna ky'otamanyi mu Kivulu abapoliisi bajja babalabwako bategeezeeko kuba essimu ze twasobodde okuwa abantu tusobole okuba nti nno tuwa obukuumi obw'enjawulo ku lunaku mugoberere ebiragiro by'aba traffic amakubo agamu ku lunaku olwo gajja bba gaggaddwa amakubo agayingira eno oba agafuluma bajja bba babalaga wawe mulina okuyita so tusaba abo bonna abagenda okuba nti nno beeyambisa amakubo ago
okugoberera ebiragiro by'abatraffic abagenda okubeera ku makubo abo, era n'okupaakinga w'osanze ekyo nakyo twakiweze kubiriza abantu okumakinga sure nti emmotoka yo woogitadde eriwo mu mateeka waba ogiteeka mu kkubo ejja beggibwawo ate okugijja ku poliisi yaffe ejja bosasula engasi. So tubasaba kubeera abeegendereza n'amamotoka gammwe kuba gayinza okwonoonebwa, bayinza okwonoona oba okugabbamu ebintu oba ffe okugajjawo oba ogapaakinze bubi ne tugatwala wali ku CPS. Tujja bba ne counter terrorism police okuba nti nno emonitaringa ebiriroliro, okuba nti nno emonitaringa abo bonna bagenda okuba nga bayingira oba olina ekintu nga kyekuusa ku bumenyi bw'amateeka ng'enjaga we tuzze tubyogerako wano ebiragalagala. Ebyo byonna bijja bba bikugibwako ate okwatibwe okulweko emisango olw'okubeera n'ebintu ebyo byebwe tuba tusanze nabyo. So abalina ebiragalalagala tukubiriza muyinza okuba mulina gye mubijja naye olwo olunaku wonna awantu awali ebivulu tubasaba temutambulirawo na biragalalagala ebyo. Tulina embwa ezikonga olusu ezijja okuba nga zirawuna buli wamu okulaba nti notwetengera ebikolwa eby'obutujju n'abantu abalina ebyo ebintu ebimenya amateeka. So n'olwekyo tubasaba okugoberera amateeka olunaku olwo, era njagala okubategeeza nti fireworks wano bagenda bba bazikuba bulungi era nga poliisi ewadde obukuumi kuba twabalina mandate ey'okuwa obukuumi fireworks gy'oziguze, era ne tubeera naawe naddala oyo aweereddwa omulimu ogw'okuba nti naakuba fireworks mpaka woozikuba tetukakasa nti ziweddewo ne tuvaawo. Tewali kusigazaawo balansi gwakubya obozzeeyo. Oba wagambye nti nogenda kuba buntu 10 ne buggwaawo tumakinga sure nti nno obukubye bwonna ne tuvaawo. Kuba tomanya oyinza okwagala okukakozesa ekikolwa ekikyamu. Fireworks ziri dangerous nnyo. So tusaba okugoberera ebiragiro ebinaaba bibaweereddwa abenyigira mu bizinesi ya fireworks. Amateeka ago bw'oba togagoberedde omwaka ogunaaba guddako tujja bba tukublacklistinga nga tugoberedde mateeka aga fireworks era tujja